Kale abatulaba nze DJ Senior B remixes no channel bagita DJ Senior B TV. Bwe kibanga ekigambo DJ Senior B TV tekibanyumira musobola okuteeka mu comment section eza erinnya ne tulikyusa oba ne tulirekayo bwe kibanga kiri okay. Ng'obudde bukyali saagala mugamba ate channel yo erinnya channel yo tofaayo gwe commenting awo kyagala tuliyite tujja kyusa kasoba ngo nabeerawo subscribinga sharinga weereza munno link eyo naye alabe tuli ne Morris. Tugenda kunyumyamu emboozi za relationship mbaddawo nga mugamba lwaki oleeta aba politics lwaki oleeta aba entertainment bokka tuleetereko ne ku relationship tulabe ebintu bitambula bitya mu maka. Morris, omuvubuka asanga obuzibu okudecidinga ku muntu gw'ayagala owangala naye era oba oli awo kibeera ku mukazi wamu n'omusajja nga era ensanyi zino abavubuka bangi oba abantu bangi beekomedde mu bwasingo si mbuno batya responsibilities naye ebiseera ebisinga ensonga ezisinga obukulu nti batya okukola choices enkyamu. Gwe olina omukisa obange oyite mukisa nti olina omwagalawo ate muwangadde emyaka 14. Gwe watekinga chances ki omuntu zayinza olabirako naye n'agamba nti kandisidinga enfuna ono? Ekituufu kiri nti tosobola gamba nti natekinga chansi bweti nebweti kubanga omukyala mu butonde n'omwana agabibwa Katonda ebyaddala gwe toyina maanyi gasobola okiraba kyo kiba kya Katonda because bw'otutunulira obulungi engeri gye tufunamu abaagalwa bw'okitunula obulungi era biba bya Katonda tosobola kumanya ddiru wamufunye ddiru yaze mu bulamu bwo tukati short okulaga butya Katonda bwamukuleetera. Nze omukyala wenyini waka yajja ng'alina awantu wayagala okusaba kyajja bamukyajingira akasimu kamapeesa bwajja n'atuukawo twali opposite ne we nali kati oli n'agenda wali n'asaba kyajja naye nga ndaba bw'avaayo bw'ati nintunanina naye kakyala kali nkaagadde kakyala kali ke nandiwasizza ebyaddala ningamba omukyala oyo bwe nandibadde nteeka ewaka but siga nti nali sirina benyina nali nyina naye bwe namulaba Katonda ndowooza n'agamba eyo y'owuwo kati daba Katonda wakola ebintu yatuuka wali nga kyajja teriiyo nebamusindika ewange genda omuvubuka ola kukyajingira esimu najja ewange we yatuuka yampa essimu nemugamba nti essimu yogimpadde nkukyajingire nenze nkwagadde ebyaddala nangamba nemuvubuka togwa ddalu ate onjagadde otya ngaeyakala nengamba anze nakulabye dda nga osabakezaawo naye nakwagadde dda ate okumanya nti nakwagadde gubwenyina okutwala ewaka. Wali tupapiyemukaawo tikwali kupapa kwanga tiyalinze yali Katonda ebyaddala kati watuuka nangamba nze sobola kukuwa na namba yange kisoboka nemugamba tosobola gimpa kituufu naye wandigimpadde kubanga omuntu gwenjagala ye gwe ate gwe gwensaana okuteeka ewaka nangamba kiki ekyo kyomukyogezaako okoga nga kyekyo ekituufu kati ninkola ki kati mwaka kadde tewalinaawo omuntu nga onaga nti obadde olina gwolaba maybe akusumbuwa onoonya ali serious nali muyina nga n'okunjagala yasinga okunjagala ne Katonda ng'aleese oyo nga bwenyina okuwasa ebyaddala kyenkunyumya nti gwe toyina maanyi ku bulamu bwo ne relationship ogyeko nga Katonda because noweziba ssente ng'oziyina zifaanana zita relationship egaana ebyaddala si bwe kiri kati kiriwo ekisinga ssente gaba maanyi ga Katonda in fact wemufuna ssente relationship etabanguka butabangusa yes ate mbanemanyi sente ziyambako okuma relationship ziyamba naye Katonda yasinga Katonda yasinga mu bintu byonna kati okatinga sho okuddayo wali naye kati we natuuka ninzibamu enamba mu simu ye tukagimpadde mukyajinga amala ogimpanye omukyajinga ninzibamu enamba naye we yakomawo nimulemerako nnyo nangamba kale kanjikuwe naye yalina principle ye ng'omuntu nangamba byonna obyogedde mbiwulidde naye osulawa yebale nnyo
nze nemugamba nze nsula Katabi nangamba kijja kyokubanga okolera nakyo ate ng'osula Katabi nga nze saayagala kusula eno naye nayagala kukolerayo nangamba nangamba kirungi oba osula eyo ewala nze saagala muvubuka w'omunakyogo ngamba it's okay kati oyajja ewaka nendeera nga womanyi dating nga webibeera nakola kinajja ewaka nagamba kitolina mukazi eri nga sina mukazi nitutandikirawo kati up to now emyaka 14 mabega abantu abasinga abalenzi abasinga kati kanjogerere ku basajja ndoza n'abakazi bakirina abeera atya okugwa ku muntu n'amalaga mwemalirayo bw'ati okutugamba nti ono gwe newadde gwe njagala otwala abamu batya nti ofuna omuntu ogezaako muyiga akuwa personality endala ogenda okusetolinga naye ng'atajjayo personality endala ekyo muvubuka ayinza kyewala atya siniya B kino kyenjagala okukakasa kikubu teri muntu alina maanyi galaba muntu tosobola tolina maanyi tekisoboka mu bulamu osobola okubeera n'omukyala emyaka 14 gyono gye twogerako mu mwaka gwa 15 omukazi n'atabanguka n'omwewuunya ng'alinga gw'otalabangako ngasobola okuttira mu nnyumba n'ogamba naye buli gy'osula n'omuntu ebya serious kati kyogamba eri ebbanga lyonna oba tobeera naye oba obeera naye naye sitaani asobola okujja mummwe kubanga obuzibu bwe tulina nti bwe tuba tudeetinga abakyala tulina ebintu bye tutawabudde ate nga byebikulu mu bulamu background y'omukyala gy'ava ku maama naddala ku maama ematalinganye ku bulamu bwe bwagenda okuwangaalira background y'omukazi g'oli mu kudeetinga ku sayidi ya maama we nkulu nnyo 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 n'okusinga ate nifate ku sayidi ya taata ebeereta enkulu anti sometimes nze I believe nkunze nti inheritance ya maama nkulu kusinga eya taata anti omwana bamusala ku maama kituufu si bwe kiri omwana tebamusala ku taata kati kiba kitegeeza nti that bond wakati wa maama n'omwana nene okusinga wakati wa taata n'omwana nti bondi ya taata ejja lwavunaanyizibwa bw'otekinga gwenga taata just no living as example kugamba kubanga n'omwana kusinga kuwangaala ne maama ali kubeera akola kyazanya nayo shege kati bondi eyo y'amaanyi nnyo kati gwe tayinza kungamba nti ebiseera ebisinga bw'ogenda okitunuulira munomo life zino ogenda obulanga omwana akugamba nakula maama atugamba bw'ati nakula maama atugamba bw'ati musikisizi boogera nnyo ku maama olaba n'obwe weekoona oyogera maama kati kirima kitegeeza nti bondi wakati w'omwana ne maama nkulu nnyo 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 kati problemu weeva weewano osobola waliwo inheritance enkyamu gye tutawabudde ekigambo kyakozesa inheritance okusikira eiza enneeyisa oba empisa oba embeera za maama ebyo ebintu bitukosa nnyo 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 mu bulamu bw'ensi kati nze lumu nali nkyasoma mu sekendwe nanyagafuja nali singa okwagala mulamu wange nofeefototru naye mba ntudde naye nemugamba ne mwana okimanyi nti gwe mukyala gwenyina okuwasa naye nze obuzibu bwenyina obumanyi konza sibumanyi nze sifugibwa konze tofugibwa omukazi nga yagamba girlfriend wange nayina nemwana tofuga kati nabeera ntya nawe nga tetufugibwa kyamulisa olaba nze konze olaba ennyumba gye tusulamu konze yeyo ennyumba mama yeyagizimba konze empulira ye yatuweeredde konze empulira kati nava nti kati nze ayatuwa school fees ennyumba gye tusulamu yiyi kati oyinza otya okutandika okunfuga nga ogambye eki nga nokimanyi nti mbadde nkwagala naye ngenda kuvaako nga tuli nga abasaaga enkya saddamu era we twakoma even up to now naye yali mutuufu that was 2005 yali mutuufu kuba naye byeyayiga ku maama we kyendi mu kunyonyola ne mugamba attitude gy'olina nkyamu nowe naakwasa ojja kuntawaanya kituufu because kikukuliddemu
era omanyi nti kituufu naye nga tesi kituufu. Era omuntu gw'ogenda okuwangaala naye mulala si maamawo. Oli mulala si maamawo. Nze togenda kuŋŋamba sigenda kufuga nga ate nze nakuwasa. Weebale nnyo. Nakyo tekijja kukola. Era tulemaganye. Kuba ye maama we yali amuyeraga ekyo. Era onnemye twagala nnyo naye nkutadde ningenda ng'asaaga kuva n'olwo ne tukomaawo. Era essaawa zino nga sikulimbye nagendayo mabegakaawo nga kangende mulabeku ye banneyo bwati kati ali ati. Era yeezimbira ennyumba. Nga maama we. N'abaana be bali ayinamu abaana babiri. Mulisi kankuzaaleyo okusatu niwe olaba walema okuzaala abasooka atukite kikyasobola. Kati okiraba kyenkunyonyola olaba layini eyo nti egoberedde oyo omwana bulungi nnyo. kati let us assume olina omwana nga muwala omudeetinga oyagala muwasa naye mu maka mwakulidde taata wabadde afuluma nga maama aleeta omusajja omulala mu nyumba ng'omwana abiraba. Omwana abiraba. Kakati gwe oyagala kundimba otya nti ono omwana ono yalabye kino kisobola omuvaamu because akikumukuliramu nga as a normal thing yet is not nga kya bulijjo kuba yakiraba nga kya bulijjo. Akiraba nga kitambula kati ye muye kiringa it's normal thing yet is not normal. Ne bwagenda n'asoma ne bamubuulirira mu nsi emize gisobola okubaamu. Mu nsi emize gisobola okubaamu. You can treat each and every muze omuntu n'aguvaako ne waliwo omuze gwe batavaako muze gw'obwenzi naddala nga guli ku mukyala mubi nnyo 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 kubanga obwenzi kizibu kye bulina kufa abasajja bukosa enfuna y'omusajja emirundi 15. obwenzi ng'omukazi yabukola nga bali ng'omukazi ayendera ewaka siniya B n'ofuluma mu nnyumba yo n'ogenda mukyala wo ne yeegatta n'omusajja omulala tolida mufuna mirembe. Oli serious? Buli ky'olina kikyankalana. Kyobola mu Uganda ya leero buli musajja ebisinga astrugglinga ne ssente not because nti balina mukisa kwanga tuzifuna naye weesanga nti buli woovaawo mukisa gwe nga taata eyavuddewo ogenda okukolerera abaana bo ate ekitiibwa kyo balina mulala gwe basiibye bakyambaziza. Kati w'okomawo you are nothing even if olina akaveera kalimu akawumbi tikakola kubanga ye omukazi waaba yakuse mu mutima gwe ini that singa wokimanyi kati gwe tolina by'omugamba n'obujje n'ebisumuzo bya motoka ng'obiwuba tibikola oli gwe yasiibye naye yaba omutuufu. Kati gweokiraba nti Katonda kubanga Katonda olaba osobola okubeera nga iwasingo nga tolina mukazi naye nga n'ekyokulya kikubya okimanyi webale nnyo naye n'owasa omukazi ekyokulya n'okifuna ng'ate muli babiri kati Katonda kitegeeza nti buli buvunaanyizibwa bw'akuwa akugattirako n'enfuna akugabirirako n'atandika okugabirira engalo zo zino zikole zisobole okulabira oba obuvunaanyizibwa bwakoze eki bwakuwadde kati wamala n'akugattirako omwana webale is a blessing n'agireeta mu bulamu bwonna kakati wamala ogiblessing n'omwana naye alina okugabirira gwe taata osobole okulabirira bano abantu bakuwadde. Kati gw'olaba woovuddewo bwe yagenza okubonaabonera omuntu eryandibadde ng'esanyo ng'okomyewo nga waliwo yasiibye ali enjoyinga. Kati Katonda ye kyakola tamenyeka nammwe ngaddira ebyenfuna by'omusajja omu musiraame. Katonda yakikola kya Katonda si kikyo. Kati we musiraame abeera akireeta nti osobola okufuna gwe omukyala common sense eddayo okulowooza nti naye wakati w'ono gwe nasiibye naye noono yagenza okunkolerera watiifu nga bittabuso nalina gyantwala akireeta kuwona ebibuuzo akubemu akafaananyi but unfortunately abakazi tebeebuuza tebakiraba nti embeera n'oweetuuka ku piiki n'ajala n'agamba tasobola kutuula wansi agamba nti twali bulungi nga sinatandika mize gino niwe nagitandika ate nga ndaba embeera ekyankalanye ku musajja wange buzibu buvaawo kati fe kiri kufe kubanga gweosula n'omukyala
ebintu nolanga tebitambula bulungi osobola kutandika kwebuzibuza we questioning tugenda badde naye ye bukyamu webale nnyo buzibu buvaawo tandika kwebuzibuza naye ate omukazi ye waaba yalookinze tulina byomugamba so teri kintu kibonyaabonya maka teri kintu kibonyaabonya ngalo z'okufuna ssente ng'obwenzi mu maka ebyaddala anti katonda we yali akutonda gwe yakutonda omusajja nti bw'oba ogenda kukola obwenzi obukola n'obulekayo obwenzi bw'omusajja tava nayo tajja nabo waka n'omukyala ajja nabo yes otegeeza ki wogamba omukyala ajja nabo nti after doing bw'omala okukola ebyo ebintu nga w'obikoze bwe n'onaaba bikuvaako omusajja bwe wataddemu wabula gwe wamutaddemu kati kyewataddemu mwekiri n'anaaba kibaamu okitegere kati katonda we yali atonda buli omu yamugabirira lulwe kati olaba gweoba nga olina omukisa ogufuna n'asiiba nga yegata n'omuntu atafuna kati kikwambadde ojja kutambula ensi ogimaze amagulu nga bagamba naye nga tolina buzibu obuzibu buvaawo naye nga ate kiba kizibu nnyo okukyekinga wali gambe nti oba omukyala wange atagala because ebiseera ebisinga nti wobanga si musiru nnyo abakazi bakweka obwenzi nomale ffe tujja tukooye of course era abakazi bakwekera ddala obwenzi tubanga tubaagala babeera waka nga oluusi tobisuubiramu nnyo ebyebintu otegeera ogenda olaba embeera ekyankalana mpolampola ebintu bitabuse enaku zino simanyi kiki tutambulamu eyo lene ebintu bitabuse simanyi kiki waliwo bintu bingi ebyafecting emikono gy'omuntu obutafuna ssente waliwo n'abakyala nga famire zaabwe si zaakufuna waliwo famire nga yo katonda teyagiwa kufuna era kiba kyabwenkanya okusooka okulaba nga jjajja ne jjajja w'omukazi gw'odeeti kyabwenkanya ebyaddala kyabwenkanya mwana we Kampala wano bannaye anti waliwo obwavu obuli koloniko nga nabo benyini babulesinga mu famire bwe tutyo ffe titufuna onzijukiza akalango k'omusajja yali atunda ddagala lya kikololo naye ng'agamba okolola ate neweewaana jangu ofuna eddagala kati nali nkanoonya okuweewaana ng'okolola okakola kutya okolola newaga bannaye ng'olabye n'ekikololo wayinze bwe ntyo kinduddeko so nabo babeera bagamba ffe tuli baavu bwe tutyo twasiraana ale munaye golaba muganda wange yafumbirwa so ne bo basensera famire basensera ne bakikuza nekiko because olulimi lutonzi kituufu ffenna tukimanyi kituufu kati olulimi oluba olutonzi gwe kennyini omaze okugamba ffe titufumbi omusajja wagala omufuna otya ate temufumbirwa akole ki ffe byaffe byagaana munaye nga namwe mwakkiriza kati kitegeeza bigenda kukola ki bigenda gandira ddala omuntu sente tewali muntu alina fomula ya sente kola toswa zikola ntugaye nti ozikola ozifune sente mukisa tutomera mutomere kubanga buli musajja akeera kukola era omusajja yegomba kuba obulungi jegoloza bakitutuba bulungi abo muntu osangula afunye n'atafuna sigamba nti atayina tayagala era nabayagala kale kiba kyege ate tewali gagamba nti yayina rocket science nti yayina obwongo bungi nnyo nti ogatta kino nekimu ofuna sente tikisoboka kisi katonda okeera ku makya n'okola ekintu kitono nnyo tomala nakibulesinga n'ofunira mu sente okitegeera so si nti waliwo fomula y'amaanyi nnyo nnyo buli muntu katonda yamuwa engeri gy'asobola okufunamu sente nabutya bwasobola ozifuna naye kati ekizibu kye tufa nakyo tulina third party atuyingiramu afuta nga tukula ofuna third party eyo ya mukyala gw'owasiza mukulu nnyo 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 mu bulamu bw'omuntu asalawo kinene nnyo mu ntambula yo y'obulamu era bw'obanga otambula ng'omusajja nolaba ebintu nga bitandise kugootaana nga tonaba na kumenyeka kusooka kunaaba kugenda wa pasita bakusabire bakole biki sooka otumye mukyala wo gw'oyina gosula naye akusula mu kifuba otandike kwebuuza ebibuuzo weewa ansa yennyini nga sooka otumye entambula ze ye nga ye yatandika akabaliga kijja kitya
oba beewaawo oba banga abatambula bwe bati nga bagwa kibanga kyensika eyo layini ekyo wala abagagga bo bakibala kati tebakyamenyeka n'ebyo wakukwatira ku mwana we ng'oli mwaba abula kutta busi era agala gula omusaayi gubondi ngafune mugagga na mugagga bakole ki bafune that bond kola kye ya ssente kubanga fena tukolera kuba bulungi kituufu maini goolo yaffe kulaba nga tukola kituufu nnyo so wekibanga tuli bulungi notandika kwebuuza ebibuuzo nze problemu oba abantu abaneetooda oba omuntu gwempangala naye akola ki kubanga nowekibeera kale however much nti n'omukyala ye yasinga otukosa nnyo ng'ayenze ng'akoze eki ng'ebintu ewa family background gyava tewaliwo ebikibiki ebintu ebityo but naffe n'entambula zaffe si nnungi nga gwe omusajja bw'olizaala omwana ng'omusajja maama w'omwana ng'alina waatudde nagane musajja gwe nakuzaalira omwana ono yeraba omwana wange baali mu kubonaabona nga bweweeyagala oba owedde oba owedde eyo nayo strong case mukazi wa mutayandi nkulaga layini y'omukazi naye Morris mulimu abakazi abatasiima busiimi ng'omwana omuwadde ekyosobola naye maybe mu birooto bye oba mu tageti ye nga yali amwagaliza ebisukulu mu byo tasobola kwafoodinga anti kati kiriwo ekiti then naaba nga tukoze kimala engeri gy'approachingamu oyo omukyala ng'omuwa ekyo ekitono ky'omu nze kyantuukako sinaaliyo eyo ngibaddemu and nkoseza nnyo mu bulamu bwange entawaanya nemazima even up to now nze nina omwana gwe nasooka okuzaala nakola ensobi siso agiddamu mu bulamu bwange to be sincere era sadvising omusajja yena kikola kubanga kyatinga omwana n'asafaringa ekintu kyatamanyi kyali kyekyo nga kyava kuyo afuna omukyala baita nga omanyi ebyekivubuka twali tetwagalana nnyo like nga omanyi pressure afunye olubuto si lwange tusisa omuguwa poliisi bansibye something of that kind kati omukyala n'agenda n'omwana afuolumusi yamumpa ng'ali mu P6 but oyo omwana even up to now wantalo taba na mirembe olaba nga kiri kye mwatandika kiba kirwana nnyo kimugoberere nti abulwa emirembe kubanga mwababiri abaasanyuka oshege mwasanyuka nemukola ekintu kyamwavama kimwali timwagalana naye ate kize omwana kati ali mu kusafaringa asafaringa nga takiraba genda kuwulira buli watuula ate fiizi nze sijja mukuwa biki otegeera walawo omuguwa ogwo ogusikibwa wakati awo nga omwana yajja mu bulamu obwo obufaanana bwe so n'enzija y'abaana bano betuleeta ku nsi amatalinga nnyo ku byenfuna byaffe mu mbeera ezo zonna ze tuba tuwangaalira so kirungi nnyo nze okusinziira bw'emiraba ekintu nga oli muvubuka ebintu by'otalina kusalawo mangu mu mbeera byolina okusalawo oba by'otalina kusalawo enzaala y'omwana mukulu omwana lubuto tebyetaaga luyomberamu leeta omwana okulwana mujjako ekyo ekintu obonaabona nnyo omwana ateebere mu nsanyi eberemu mirembe oba toli taata mutuufu ng'asooka okugoberera omwana n'ogamba nekirabika ono omwana ekimutawanya nze nakireeta so kantwayinge ndwane omwana kino ekintu ekyomuteeka omwana si okubonaabona naye ng'ate abonaabona kubanga kiri kyemwatandika era enkaayane yaliwo wakati w'olubuto lwamu nga lwe lulese ki emirembe ye gyakola ki so mu bufunze nze nandirowoozesa nti decision y'okuzaala eyo yo ebeera enkulu nnyo nga tonaleeta mwana ku nsi ekisinga okusumbuwa nti ekisinga otiisa abasajja ndowooza maybe abeera teyeetegese nga yanyumirwa naye yali tasuubira nti eno byanyumira bijja kutuuka awo then kati ne bagenda bamuwa amawulire ng'ate teyeetegese zene yabinkubuli amazima tosobola kwetegekera buvunaanyizibwa otya osobola kugamba nti kanzaale nga ndi mugaga n'olyavuwana
kati oli gwe waleeta mu ssente bw'oyavuwala asigala memole ya ssente evaawo ati kyenni mukunyonyola nti ebintu byonna ebiri mu bulamu bwaffe aba Katonda. Nze nawasiza mu muzigo twabeeranga Katabi mu nnyumba ya mitwalo 5 naye nga tweyagala tulya tunyumirwa ninzaala omwana asooka ninzaala owokubiri bwegivaamu ningenda mu y'emitwalo 8 ndava mu y'omunaana nenzimba Katonda nampa obusente nenzimba etubeera naye sigenda kulima kakyanzimba ate sinyumirwangako nga bwe nali ndi mu muzigo ebyaddala ate kati eri obula n'ennyumba ogiddukamu lwaki ate nga yiyo ati buli levo gy'olinnya n'obuvunaanyizibwa bulinnya Katonda kuleetera ebikemo ebirala oleme mwerabira beere ng'osaba buli kadde nti bw'obeera ku kaseerezi bw'oti omuvaako kituufu ne buli w'otuula alina okukuleetera embeera ekulowooza oba olina otuula obeere naye wanzigeyo bayibuli musabeko oba nkola eki naye Katonda oba kino ogenda kinzijamu otya naye w'obeera mu soft life eyo oluusi omuvaako olabanga sente z'olina kyekikulu ennyo ebintu ebifaanana bwebyo so Katonda buli levo kw'otuuka alina okuleetera okusobozebwa okw'enjawulo osobole okusigala okusigala omulamu kyentegedde ennyo mu nsonga zino zonna nti Katonda mpagi nene nnyo tekiriiko ani aginywereddeko ku mwembi naye mwenna mulina oginywerako n'omukyala mukyala kintu kikulu nnyo esaala ya maama oyo Katonda agiwulira nnyo maama muzibu nnyo wala owuliddeyo omwana agamba nti taata wange yankolimira maama omwana maama oyo yamukolimira kekitegeeza amaanyi ga maama mazibu nnyo tosobola gasobola kati omwana ono kye wayogedde wali nti gye yakulira maama we yamukuza kikulu nnyo kati maama we yadde ye tali mu ddiini eno eya Katonda omwana yasobola okumenyawo kaasa eyo nga ye yeesabidde omuntu omulala tasobola kusabira gw'olina okwesabira teri muntu asabira munno ate otya Katonda awulira abantu babiri ku nsi ani nani awulira maama wo ne taata wo naawe kenyini awulira muzaddewo naawe kenyini kati tuyinza keera ku makyo ngambe kati tuyinza keera ku makyo ngambe nti waliwo omuntu omulala Katonda gwe yayisizaamu meseji yo tekisoboka kulw'ensonga buli kintu kyonna Katonda kye yatonda ku nsi buli omu yamuwa amaanyi ge kyoba olaba nti bw'oba otambula nga waliwo ekigenda okukanga mu maaso neiba si yeyeekanga enviiri zo ze ziva ku mutwe lwaki ogamba nti engalo nga ziyisiiwa leero sente ngenda zijjawo lwaki tizisiiwa neiba alowolezebwa kituufu kati kiba kitegeeza nti buli kintu kyonna amaanyi gonna Katonda aga investinga mu ggwe ne bazaddemu kubanga osobola okuba nga olinawo otudde muzaddewo bambi bakendezekoko katono muzaddewo nakukubira esimu naye muli bulungi mbuza kikimaamu ananasuzisingasi maama naye nyina ebintawaanyatawaanyamu meseji eyitamu sobola oyitamu kituufu nekutuukako so maama mukulu taata mukulu fine because osula obuvunaanyizibwa bwo ojafuna endooko zo nabajja zikola naye naddala maama ono bw'asula obuvunaanyizibwa maama mukulu nnyo mu bulamu bwaffe wakati w'omwana wakati wa taata maama asobola okusalawo n'ogagawala bw'olina ewaka akugagawaza within no minute ate nga tayogedde bingi olowooza maama abakyala betulina ewaka olowooza beetaaga kwogera bingi atalina kyamaanyi kyalina okwogera bw'ofuluma mu nyumba nagamba naye ogenze mwami wagenda okole otukolemu ebyadda Katonda abaamazzi oba ziganye zitya fendali owonye okugenda olwa muntu gakuba esimu mukwatayo $8,000 Katonda aba yagiwulidde sala ya maama nkulu nnyo kati obuzibu bwe tulina
mu maka mu relationship zino zetulina nti twafuna obuzibu Katonda yatuwa ekizibu kiringa ekizibu n'ekyo ekyo kyetulina kyekyo kyeyatuwa omukazi taba na love omukazi abeera naki taba na love ani abeera na love ku mwenge oli serious teri mukazi alina love era osabanga nga mukazi love oba olina oba omusaba kyatayina ebyaddala omukazi agwa mu love taba nayo gwe obeera ne love najja nagigwamu akonkaagadde a falling in yes ne taba nayo omusajja yeta falling in anti go falling nkuba tosobola falling in oba nayo ku lw'ensonga omulaba webale negomya omukyalo oyo n'omuyita n'otandika n'asooka n'okugaana si bwe kiri mpaka wootuuka n'omugonza n'omusimbamu ebyo ebigambo after kumuplantingamu ebyomuplantinzemu n'akwagala kati aba nayo oba aba n'ebyomutaddemu kati ekitegeeza nti laavu bo gye bayina ffe tugibateekamu so tebaba nayo kati kyekisinga okututawaanya ffe n'oluma omutwe naye lwaki nkwagala nga tonjagala ayinza okuba wamuzimbamu ebigambo ebimulowoozesa nti abadde mu bwavu omuwonyeza ennaku kati ate ennaku agivuddemu ate bakugambira gy'omusaba agigiwa yali waka tafuna musajja amuwasa aba ali awo gy'ologootamu munaye nze gwolaba nkwagadde nnyo okuma nti nkwagadde nnyo njagala kuwasa yanonda dde amuwasa mumututi ekiki kyatuuka kyogamba n'ebigambo byetukozesa bino nabyo olumu bibadde direction enkyamu of course ate ekigambo kitonda ebale ekyo olulimi lutunzi buli omu akimanyi so nti kyekiri kyenakugambye nti ebintu bitutabukaku wali mu kutandika ntandikwa nga tukwana waliwo bitabukira kati kubanga ffe engeri gye tuba ne laavu eri ebimu tubinywerako amazzi netubireka osobola okubeera n'omukyala ng'omwagala ng'okyedde okyamudeetinga najjayo essimu natandika okukuta naye naye kubanga omwagala toyagala munyiiza omanyi omuntu gweyagala oba otya kumunyiiza kituufu bwe kiri kakati nakukuta nayo nakukuta naye ng'ate okimanyi nti wobeera ne mutuuka ewaka ogwo omuze tojja kugukkiriza naye wano because omwagala tojja kugumugaana webale nnyo naye mumala tuuka muzadde n'omwana omwana mma ekyo kintu kyokola sikyagala lwaki okukuta n'essimu naye wali tewakigaanira naye nga tewakigaanirawo mu ntandikwa kiraba katola nti entandikwa yaffe webifiira ate olumu oba oti abajja kugamba weeronda nnyo laavu yo yamateeka kati labayo bwe weeronda nga temulaba genda wala n'okweronda nga mugenze wala kiriwo ekisinga anti bamala ne batulimbalimba abo ba motivational speaker mbuno mbu munno mutwale yadde wampisa mbi ojja mukyusa osobola kyusa muntu ate muzadde we yamuzaala agana omukyusa ate gw'omukyusa ebyaddala tekisoboka omuntu takyuka ebyaddala asobola okubikako naye abatakyuse iri ebeera karakita oba kitegeera ati gwetoyinza keera ku makya ng'oŋŋambe nti omuwala abadde amanyidde kubeera n'abalenzi 10 nga bonna abaplayinga nga bwasobola okuba playing nga kirina omwo mu bwongo bwe ongaye nti gwe omutuuse ewaka asobola okukikomi kaloba ogenda muwaaki ebyaddala kiki kyoba ogenda omuwogaye nti kenamuwadde kino tagenda kuddamu because muze fena tugumanyi mmaliriza mwawukanye yes ze nali ndabyeko omuwala nga oli yamuwasa nga mubbi yes yali mubbi natural nga abba naye lumu yapakingako motoka n'agenda bbe ne bagenda omukwanga mu motoka mulimu $8,000,000 naye nga agenze kubba ki sente era naye nga ate teziwera 8 but the question come kati omuntu alina $8,000,000 mu nsawo wandibadde weebuuza mu motoka abbira ki nga mukyala wandirowooza nti ezo zalina zandibadde nga zisobola okukola ki okumutambuzaako akabanga olwedde alina motoka buli omu kyeyeegomba naye bwana muli muze ajja gipaakinga boolu 10 kati gwogenda gufeetinga omayi gwava kwani
Mbo mukyuse. Kambeere naye nja mukyusa. Lumu twaliko waliwo omuvubuka namulabako nga abba. Kale abba nnyo. Baba yakavaayo ne bamuzaayo. Kati lumu baba bamuzaayo maama we n'agamba ne mwana gwe era otwalira eddala omuze gwa anko wo. Anko wo bamuta ku lwekyo era nabo bagenda kutta ku lwekyo. Kati olaba nti omwana ali mu kubonaabona ekintu ekitali kikye. Nti nowe bamukuba naye kyali mu kubonaabona nakyo si kikye. Naye yakisikira. Oyinza osanga alina n'atula n'ala naye baluwa nzibira ki? Era nakiwulirako mbu buli mu byatoola n'afunamu akaseera ako. Naye yabuuza lwaki nziba. Oba nzibayo gumubireke. Kati gw'olaba tola nti tosobola okwenda twenda. Nokimanyi nti waliwo moment w'otuuka osotuuka ewaka mukyala wo naggulawo n'akubuuza siniyabba ovaawa saawa ki ne polite way nga takaalamuka biki biki n'otuula wansi wekanga n'osa okwegana. Of course wegana kiggwewo naye era omala n'olowooza nogera naye ebintu bintwala so sizooba nkola byaki era lwaki mbikola obushege kirabika ngenze nnyo wala ane mwana tulaba famire yange notumira abaana gwe nabadde ndezanyonodde ne sente alina najantwala nga gwe obyebuuza obukitegere naye nga gwe ava obikolera gwomuntu naye buli muntu alina moment watula n'agamba kirabika direction gyenkutese mu in fact bayirawo omuntu weyeebulira asingamu obulumi no omuntu eyeebuliridde yasinga kubanga obulumi bw'oba okosa muno naawe obukukosa gwe tosobola bumanya si bwe kiri naye nze wentula wansiringa naye mazima ddala mukyala wange ono wentuuka ewaka aba yanfumbira aba yayoliza engoye si bwe kiri sinayo olunaku lwe nalekedeko ku makya nembwayo emitwalo nga 10 naye bwenvaako talina kyangatako naye ate mulekedde 2 naye ddala ntegeera kati gwekira nti gwe okyebuuza nga gwe okyebuuza kikuwa ansa nnungi okusinga ng'omuntu akikugambye mu butuufu bwe tokiraba nti ansa eno gy'ofuna gwe kuva ku gwe esinga omuntu ng'akikugambye oba wakikugamba ate okikugamba naye nga tategeera bulumi ki bw'okosa muno gw'owangaala naye naye gwakiwangaaliramu osobola okutegeera ekikuliko so ebiseera ebisinga nze nandirowoozeza nti n'abantu abagenda simanyi pasita nsabira simanyani simanyi gwe mbuulirira no pasita ajja kusabira byayogerera naawe osobisoma mu bayibuli kubanga mwebiri tuli kitaliimu amateeka 10 commandments buli omu azimanyi n'ebyawandiikibwa buli omu akimanyi sokwata bayibuli nosoma those verses mwesimu but ng'olowooza kisinga ky'okutuula buli omuntu n'omwana we kituufu kutandika January kati ndi mu December mbadde nkola naye bannange baguze poloti sibe kintu nkyali mu buzibu ekyamazima sente nzifuna esente zibulirawa ebale naye oliweka bom sente zino ziteekawo kati n'otandika weka ennyo nyuma nnyo noweebuuzaamu kendeeze gukwata kaliculeeti buli lunaku ngenda mu bbaala kozesa sente bwezi olima nkozesa emitwalo 15 ku bannange emitwalo 10 gyenkoze osinga nywa 5 nintereka emitwalo 10 gyensibe kiri omwezi omwaka gugenda gwako nga alina sente meka n'ofuna ekibalo n'ogamba luli mabega kaawo nagenda n'emitinga mwala gundi okwata kalikyeta n'ozibala abalamu nakozesa almost mitwalo 5 ku 6 ku 7 like that wano so bibala kubanga gwoba omanyi sasa buli mukyala alina levels ne class sinzira engeri gy'obasaasanyako sente kati ogenda obigata gwe kenyini osokukwata kalikyuleta niweetematemera ogani olaba kituufu abakazi tubaagala naye wemba nsobola okusobola okubeerayo n'abantu 2 bokka ne bammala ate nabo nga bantegeera nga sibasaasanyako nnyo ssente tikisobola kukola nga kisobola kati omanyi gwe wenkubira essimu tolina kyongatako
nawe nkubira esimu tona kyongata kwekitugata kwegata nenfunyeemu ki nambira tona byongamba because we tutandikira okukola ebyo ebintu like at the age of 15, 16, 17, 18, 19 sibe kiri awo bitu bitandikire sibe kiri up to kati oli myaka 4 kati wawo oyagala okukusa ebyaddala wotanaba kukuta wowulira nti kati ono yewe mufuna nsobola okukuta ogenda okukwata kalikyeta nga tokisoboka tojja kukuta okuta ng'ofa kwekukutako kale noddayo niweebuuza kati ngendawa kubanga abantu balina ekintu kye batamanyi nga tuze mu mazima omuntu n'owowa ofudde n'omulambo guswala waliwo omulambo gw'ekitiibwa n'omulambo ogutalina kitiibwa si bwe kino zindako omulambo gutalina kitiibwa gwe guliwa saagala ogwange gwe nga tegulina kitiibwa anti kati gwe toyinza kuŋŋamba nti singa omuntu ofudde ne bakusanga nga woobadde osula nga mu butuufu tolina nawe osobola okwebaka si bwe kiri toyinza kugamba nti osobola okwegalagala n'omuntu eyafudde ne bamusanga nga waabadde wantu walungi biba byanjawulo guba teguswadde omanyi kyekitegeeza omuntu okutuuka nagamba nti lwekyo sinabbe asula wano lwekyo ekitegeeza lwekyo abadde abeera wano nga tava mu mabaala gayi gwe tuwadde tusanga omukubo ng'afaanana bali sinyabbi gwe mbadde mpula kyokka sinyabbi abadde asulanga wano olwo abadde abeera banaye bafaanana bwe bati kakyagala ogungamba oba toswadde nabadde obeera mu ddiiro ng'ofudde naye awo abantu bajasi baba bagadde kukipika kukujajinga jasiti ate kujajinga ki abantu abajja okuziika ku bantu 100 abajja ng'ekibaleese kukulumirwa ku bali 20 ekinaana kye bakizekola ki baba bazze mu byabwe kulaba sinyabbi bwe bwe batugamba bwatyo bwabadde abeera bwatyo bibadde bibeera bwe bityo naye omuntu olumu aba alwadde mukulwala awo temwamuyamba n'atuuka okutuukamu embeera gy'afiiriddemu lwaki muba mujajinga anti kati ebibuuzo bwebiri kati ekibuuzo kigamba bwe kiti olaba omuntu okuva ku myaka kati katutandike ku bakyala omukyala okuva ku myaka 10 kutuuka ku myaka 18 aba yeegomba bukulu ekituufu kati okuva ku myaka 25 kutuuka ku myaka 35 aba yeegomba ate buto kituufu si bwe kiri kakati ate fe abasajja ffe kasitokeera ku makya n'owasa omukazi n'oleeta omwana ku nsi oba olina 16 otandika ku pulaningira ono omwana gwe yaleese ku nsi ekituufu si bwe kiri kakati tolina gwonyumiza ng'ofudde nga oli muntu wa myaka 45 n'omugamba byagamba ajja kusigala kujaji nga wayonoonanga ssente ekituufu si bwe kiri bwe kibeera naye nga ate in reality bisobola okugaana nga bigaana ne ssente n'okuba nazo tewaba nazo naye nga babagamba wazoonoona naye nga oli tojja mugaana kukujajinga ekituufu oba oyagala oba toyagala kituufu kyabuntu okitegedde kyenkunyonyodde so nti ogenda okiraba nti mu mbeera yonna yonna ezibeerawo omuntu tolina womugaanira kujajinga munne kyabuntu olaba ova mu nyumba ng'oyambadde olugoye lwataakugulira naye gagayi nga tanyumye nga atera olwo naye lwambadde yeegwe ate tiwamwebuzizaako nemuna enyambala eno naye tosobola mugaana kati byonna bye tulina okubeeramu kituufu sente enzibu okufuna buge mazima sente enzibu okufuna naffe ng'abavubuka tunotandika okulaba butya bwe tusobola okwejjayo bayirawo kankubulira okufuna sente kyangu ate era si kyangu okimanyi nti nze waliwo wentuula wansi ninkwata kalikyuleeta ninga nti naye kimanyi nti twelemesa ffe kabwerere ng'abavubuka singa tufuna abavubuka 10 nitugamba tugenda leetanga omutwalo gumu si bwe kiri buli lunaku tusobola oguyiriba buli lunaku abavubuka 10 omwezi ziba sente
zikalculate endama anti ziba milioni 3 siwe kino kati milioni 3 kimanyi nti musobola okuzimbirako omuvubuka musobola okugulako poloti nemuzimbira munakayumba watandikire kati okimanyi nti musobola okukola sako eyammwe nga mmwe mugyekoledde nga temugenze na mu banka nemuweza ssente zisobola okuzimbira buli muvubuka gwe muli mu kasaako kamu kisoboka nese omuvubuka asobola okubeera n'omutwalo buli lunaku atera sanka anyway nti kisoboka lwa nsonga anti kati nze gyembeera eri mbambalaba nga bamu asobola okukabira leero nakabira n'ekya wiiki namagamba mpaayo 5 lyekikoma anti oyo tabeera musaako yammwe si gwe tunoonya anti kyemuŋŋambye nti okubafuna si kyangu naye nga basoboka okufunika era nakyo kyangu nti omanyi lwaki nti noona atafunaafuna kuwenkategeredde nti kasoboka nti noona atafunaafuna musobola ogamba nti gwe lwofunye 5 sasula ennaku zo 5 kati labayo bannabyabufuzi omwana ng'asobola okukwata bodaboda n'agiteekamu amafuta n'awerekera omuntu munnabyabufuzi ku bwereere ate nga ye amutwala kugagawala n'avuga amafuta g'omupiira n'agumalako abamu beekoona n'okwekoona oshege kati wemusoboledde okwoganizinga ekintu kyammwe nemutuuka eyo yonna oyinza okungamba ota nemutemusobola okwoganizinga ekyammwe kono nkaagadde tekisoboka enjawulo eriwo gyendowooza nti kufa abavubuka nti batukuumiramu pulezidenti kati ye yatwonoona batukuumira mu mbeera owoposition ne bafuuka n'afunayo ekibinja kye bakuumira eyo sebe naye n'afuna bakuumira eyo nga bayamba teri muntu asobola okuyamba kuva mu bugalo ebiryalite tekisoboka kubanga tasobola kukumanya gwe wemmanyi obulumi bwobeeramu gwobumanyi ono yennyini anaakuyamba ate nga ate obulumi bwobeeramu bwobu mwebale nnyo okirabira ddala nti ffe abasobola okweyamba ntwesitula kwejja wetuli kweteka wetuli naye nga n'ensobi ziri zetutandika nazo mbala abantu betuwangaaliramu nga tuzeewaze kubanga ze zitutuusa ku kiri bw'oba nga wasuze ng'oli mu kuyombagana era tolina budde butuula olowooze ku ekyo kitukola kikigera bulungi so kikulaga nti era famire esigale ku baakinga nona atanaba kugifuna okimanyi nti sinabbi teri kintu kya muwendo ng'omukazi okujja mulamu nga wazimba dde akayumba ko nga kalemu buli kimu bw'aba akumanyira alina waakoma bano batwezimbe batawaana ayinza okusumbuwa nnyo naye ogenda okukola bwoti ngaekitanda kirinako olukomero ng'ayagala genda nakyo n'owatagenda nakyo olugumi lw'omukazi ku kintu kyewaggula lusinga akawumbi kewateekako yaddala ajja kulwogerera otya n'okutya naye nze kyali kintuuseekokko omukazi ne mmulekera ennyumba nga talinaako kyeyateekako yadde olw'ataano naye nga jasi njagala kwawukana naye mwinamu abaana soke tebaaliwo nga njagala kwawukana naye yali antamye kale nga ntuuse osegeera enyumba si kikulu kitesinga bulamu okitegeera bulungi webale nnyo nembireka byonna kubanga oli waaba akukooye naddala abo abantu because tibatukoowa nti baba batukooye kuba tibaba nalaabo exactly atakukoowa aba yakukoowadde oluusi engeri gye batalina laavu omanyi laavu yekuuma bungi dattach eyo tebaawo eba teriiwo oba okoze ekyosobola nga naawe oli otuuse ku limiti naye olina kyewayogeddeko wali kyadde kinkutumbabiro owagambidde nti red flags zino tuziraba naye ne tuzibuusa amaaso ebintu bye tulaba ku baagalwa baffe ne tubigumira wembale njagala oyongere okuba mu kkaawo nti si kirungi kugumira ate batugamba giro munno muyige nga naye bwakuyiga ne batugamba nti bw'oba olina gw'oyagala nga gwe ebintu byonoonya mu muntu oyo 2-5 nosanga alinako 3 soko gene n'ebyo 2 bino
ojja bigumira oba ojja bimuyigiriza mpolampola asobola okuba n'ebintu 10 si bwe kiri ku bintu 10 ng'alinaku 9 bituufu naye ng'alina ekimu kigatta byonna obubi yes omukazi nobw'aba ayonja ennyumba n'agikola buli kyayagala kyonna omukazi omwenzi byonna byonna bisangukako because omukazi omwenzi temukoma kuyonja temubeera happy n'obutambula naye abeera amaga because oyinza okusanga ng'owa booda gubasingise waka yamwebaseeko kataba comfort agenda tuuka mugenda linnya wamu taxi omwe ati muneezima ndi mufune motoka ng'owa taxi yakolaki kati essanyu lirivaawa ojja tuuka ogamba nti tugende tutuule wala ogenda tuukayo ng'akolawo weyita yakolaki yamulya kati biri omwenda bikola makulu ki ntategeera nekyo kyeboogera si kituufu era nakyo nti waliwo ebintu ebimu mu bulamu ebitasoboka mu nsi kugumira naddala kati ng'ekyo kiba kizibu nnyo kiba kizibu nnyo obukyafu abantu babubeeramu ne babugumira olweba babubeeramu mukyala mukyafu naye yoyo oli n'atuukisa n'atuuka ng'alaba nga waliwo kitatambula muli n'alongoosaawo lekaki bw'aba n'atambula n'abaana n'abyekwatiramu alage ekifaananyi ekimu kitegeera nemunaye nabo si bulungi fine nekiri kyo kikambwemu okusula n'omukazi yasiibye n'omuntu omuwuliramu naye kati omuntu omusajja ayinza tegeera ayinza alabira ku bubonero ky'okumanya nti omuntu ono mwenzi kubanga olina kw'oyogedde sinyaga olaba amazima ago ogalaba galinga spring ebouncing away ati ogatulako ositukako nga gagaziwa kati oyinza kukaira ku makya ojjako nga sensi eri wagisudde n'ongamba nti tosobola kumanya omukazi yayenzi kiba kizibu its very rare kubanga abo tebalingafe tekyabo ti kizibu nnyo kikweka osobola n'otuuka mu nyumba abo tinomutuma ku maaso oti n'ogamba yenyini neyekanga nagamba lwaki ontubuulidde nnyo nze obadde kiguwa kuzeeki kedde kulaba omufulumba ebigambo n'ogamba waliwo ekiro ekituufu waliwo ekitagatta okitegeera oba wamulabye osobola biraba bwoliwadde obudde bungi osobola biraba zegeze ebimu olumuntu biraba naye biraba naye netutafaayo notafaayo nga toyagala mulowooleza oba ogamba musagala mulowooleza ayombayomba nnyo namumanyira bwatweza embeera ze naye nga tosobola kugamba nti kumbe bwaza kizimba lwakyaba ayomba so nti ebisinga nti tuleme kubuusa ebintu amaaso buli kintu kyonna ekijja mu bulamu bwo weebuze lwaki kizze kizze accidento kizze because waliwo ekikireese kizze because kizze kyezimba kizze nga okiraba n'okinywerako amazzi ebintu bingi tubeera mu bulamu bw'omuntu n'ebisa ebisinga nti bijja tubiraba nitubibuusa amaaso ebisa ebisinga bayiraba abasajja bagayaavu tuli bagayaavu mu nsonga ezo ebisa ebisinga nti osanga omuntu ng'alaba ekino naga oyo bwatyo naye nga tosooka kubuuza why lwaki kiriwo ekityo because omuntu wakyuka sinyadde omulaba mazima body language y'omuntu alina laavu mu maka body language y'omuntu talina laavu mu maka oba ogiraba olaba gw'odating obudatingi osobola okujja n'omulaba n'akuddamu leero nga tali nga si bya bulijjo waliwo kitali kituufu waliwo ekitagala era tumanyi obabuuza nongane wakiki leero twayombyemu buzibu ki otegeera naye ogenda kwesanga ngaera waliwo ekiriwo otegeera soka toyinza kugamba nti oyinza obutamanya just gamba nti ebisa ebisinga fe abasajja tuli bagayaavu ku bintu ebimu obutabiwa nnyo obudde otegeera tubiwa nnyo obudde tubitwala naye nga toluusi bijja kukosa ate oyagala ekiza nga tokyasobola kudda nga wasalawo kigumira bannaye obalaba olina wali we wayogedde nogaa nti gwe walaba mukyalawo omulundi gumu booti mu mutima n'ogamba oyo gwe njagala
obubonero buyinza okuba si bwe bumu buli universal nti buli musajja bwakozesa naye omusajja yandibadde alabira ku bubonero ky'okulaba omuntu w'omutuufu anti era kiddayo eri tulina busolo obulaba gemazima ekoze eri ttaaki ya Katonda buli muntu mu history y'obulamu bwe omuntu gw'ayina wakunyumiza butya we yamusinkana owunga kati kya Katonda si kikyo omwana ayinza oba atambula mu kyaki nga wagenza okusaba n'ayitawo ng'agenda kuwaayo ebiweebwayo noga nja mulinda wabweru okitegeera mukumulinda awo ndi mu bondinga okitegeera n'omubbaala sukulaba omuntu n'otuukayo mwana oyo abadde ki n'otuuka nga naye nabadde ali mubbaala naye nga yabikoowadde okitegeera kino kusanga mukwataganya mukoze so toyina formula ntuufu ojja Katonda yagiina because Katonda waba aleeta omuntu abaleeta mu mbeera za mirundi ebiri waliwo gwatuleetera okutuyigiriza waliwo gwatuleetera kubanga yasaana ekyo ky'oli waliwo ajja nga lesson mu bulamu bwo niwaba yajja nga ye perfect kati waliwo fitting omuntu ali perfect asobola okujja nga Katonda amuleese katugambye nti maama we yafa ng'oli muto you missed love ya maama sibe kiri kati waliwo omuntu asobola okujja mu bulamu bwo nga yajja okuza laavu ya maama eyinza obutaba riyo ng'eya maama sibe kiri ng'ekyakenzo bakibuusa amaaso yogera statement yali nkulu nnyo naye tebagiwa budde bagifuna yagamba atya Muzaata yagizanya eyafa Muzaata Kenzo yagamba mu interview ng'agamba nti yawasa Rema ng'agamba Rema asumuyamba nafitinga mu kifaananyi kya maama we like that ne bamuvuma buli kivumo kyonna endo wasiriragai wandi wasizanya okusiba kyo nesi ekyali bana abantu bw'ogenda okibala abalamu bw'omuteeka mu maka abanga afuuse maama we maama yakwolezanga sibe kiri maama yakugoroleranga olunto sibe kiri maama yakubudaabudanga sibe kiri maama buli kintu bwe walwalanga gwe wasooka nga maama mpulira bwensi sibe kiri kakati neera n'owootuuka ewaka amazzi agokya yagakuwa emmere yagikuwa sibe kiri bw'olwaliro nga ne mukyala nga mpulira bubi tukoze tutya wagenzeko mu ddwaliro era wobeera ku mulimu ajja kukolawo wewaliza ogenda okole nakwanaga waayo owulira otya bw'aba tabikola nsobi naye ng'ateekeddwa okukola ki kubikola sibe kiri kati tuyinza okungamba nti aba tarepresinze maama nga teguwangaala naye awo nkitegedde bulungi mukyala ne maama w'omukyala guwangaala naye yalina abaana era alina okubudaabuda era otuuka ewaka wali kintu ekisinga okuwa amaanyi ngaokutuuka ewaka nga wakatuuka bwoti oli nagamba oli otawasimba otakuuni bitambudde bityaliwo sibe kiri naba bitambudde bubi nagamba tofaayo ekyo ojjafuna waleero bigala ekyo ojjafuna kikuwa amaanyi nawadde zikubuza kitegeera nze ninayo kawala kange buli wentuula bwenti bakaita Karena sebisinga nteera nnyo okubeera nnyo nakola kati wentuula nekanaba nga nyina ntudde alese ntudde ku mulyango oba mu compound nga sirisinga kadi kiki agamba nebintawaanyamu ngamba kiki sente waliwo ebintawaanyamu tetufaayo ojafuna bambi ekyo kyokka kimmala abamazzi nzi sina kyakyemwetaaza okukitegeera because yo comfort gyetunoonya kituufu kyekituwasiza abakyala batuwe eyo comfort gyetwaleka wamaama netukola ki netujja eno mu nsi so omukyala muntu mukulu mulamu bw'omuntu ge mazima tugende tukirize kale tweyanziza nnyo tujja ba tukomawo nga tweyongera okunyumyamu manya abagala nababeera eyo oba bali mu relationship n'abagala oziyingira nga tebamanyi choices ki biki balina otunuulira okufuna abantu babwe basobola owangala nabo naye tweyanziza nnyo obubako choice ey'amaanyi ekintu kyosooka okukolanga nga wakagwa mu relationship oba omukazi afaanana atya bulungi butya bufaanana butya background ye kikulu nnyo sente ziyinza obutabaayo nungi
waliwo abantu abatalina nti ssente zinyungi nnyo ziri awo naye neeyisa yaabwe bonna kuva mabega nejjajja oyinza okwesanga nga tojja bisobola nobonaaba ofa otya nobonaaba n'akawumbi nobonaaba n'ebifaanana bitya amaka amalungi ojja galekawo otandika okusula mu kayumba k'embwa ekiki mukazi omukyama akusuza mu kayumba k'embwa alowooza kirimu kikuleka kalina eri ogenda wansi osule ku basement eyo wansi bikusobedde olabanga omusajja apaakinze emotoka mu bbaala nga ali awo ku bbaala asuze mu bbaala obudde ne bumukeererako ng'ali ku bbaala kyokka ataswagula mwenga guteeke wali aguliwere wakati eyo mbalaba nza okusanga wakati alina emirimu ate fe abasajja tukolerera mirimu kituufu nakubeera bulungi kitegeera kozi abasajja balirawo titulina byetwetaaga nnyo mu butonde titulina nnyo nyo byetwetaaga because omwana wo waalya nanywa kyalawo ng'ali bulungi asimpaza ate oyagala kyekirala era tewaba fe omutima gwaffe mumativu nnyo eri abasajja tunatuwa omutima omumativu nti omatira maawe kasita abaana bange bagenze okusomera ofiiridde bagenda asobola kushegera omukazi ye tamatira tonamutona atakutta kino waba alina engoye zifaanana zitya waba atama gusobola n'ejiini zo ttaano azikumala nga weeberera obulungi ennyo ye bwatambula kaboye abaina ngajjuziza engoye naye walulaba so yakibawa ekyo nga bo ng'abantu kakwawukana naffe so tolina kyosogamba nti wakimuwadde n'amatira era olimba nti naye nga mbikukolera bino byonna wakimukazi otoma kyabuntu katonda yakibawa kyabo si bamativu tibali matira tibasobola kukutta so ogamba nti olina kyewakoze ekyamaanyi awo oba olimba kitegedde so byonna byonna mufunze nga tuwunzika katonda azanya paati nene ku bulamu bwaffe abantu basabe nnyo katonda katonda tebamusaba nnyo ate omusaba otya obuzuuka ku makya nga katonda ngenda ku mulimu nensaba onkulembere asimpagaati tofiirawo nnyo kuyita zeyasala bababababasolobobobo bibeera bitya katonda bagamba awulira shalababa anti baba bagamba mbu awo aba atambuza bigere n'atuukawo n'avaawa n'addawa wawaatabeera kibuzo kirungi nnyo eyaba avaawa ng'addawa gwe gwamuyita omujjawa gye wamukwese nti wona aleekaana ennyo kati wajja owulira katonda ali mugwe ate katonda abeerawo awalala katonda abeera mu muntu kyobola nti teri afa nga tasiibudde waka nanafuna accident aba yasiibula ennaku emabega ebyaddala lwakuba titusobola kufuna sayini z'omuntu anaafa aba yasiibula kyokka bamala okufa buli omu nemujjukira nga bebize bitambula utandika namunaye waliwo olumu lwe naliko naye nagamba kwatino kyebaka yali ansiibula waliwo wetwali awo natuga mumpitire guuni yalamulabako ng'aludde omulaba abati abasiibula kati katonda atubeeramu tutambula naye kyobola obeera otogamba nkaneero nga sefiringa nikyo ekigenda okuntuukako kati abeera taba katonda katonda yatambula naffe katonda ayitira mu bintu bingi katonda ayitira mu jjajjaawo katonda ayita mu bintu bingi kubanga katonda ali ku nsi kuno tutambula naye katonda asinga kuba katonda yejjajjaawo ejjajja wa jjajjaawo kubanga yakuwugula katonda ayita mubali okitegera nakuwugula ebintu ebimu kyobola ogenda otuuka enviri nga zikuva ku mutwe ogenda otuuka nga kino kikutuukako ogenda otuuka nga waliwo abantu nga balina amaanyi gaabwe nowakwata ge basigalemu obutwa buno ngemuva mu ngalo negwa neyiika si katonda kubanga olwedde yatutaasa ate takutaasiza ofudde alina fomula ki nti yiina eri wano nti wewayise pi ala square d n'ogatta n'oyawula find x find y tekisoboka katonda ali mugwe nekyo kyokkiririzaamu oluusi abantu bagamba katonda tayanukula saala zaabwe kituufu zayanukule zitya waliwo abantu abatalina nakwanukula saala zaabwe iye naye naawe yes waliwo abantu ate bo babeera bakoze ekyawo bamunyiiza tasonyiwa katonda ye muntu asinga obutasanyuwa
Kacha tuzaalibwa batugamba tubonaabona lwa kibi kya Adamu ne Eve. Otherwise yandibadde akitta. Kati ffe twakola ki? Lumu nali ntambula ne anko wange naye ddako nkyali mu bino bya teen age. Tusanga omusajja tuli mu mmotoka. Tusanga omusajja ajja ku mmotoka ayambadde bulungi amasuuti bw'ati. Naye nga ali oba yali akaaba kansoke nkunyumize nga bwe kyali kati then tujja kukiisaamu dda ng'ajja akaaba ku mmotoka adde eri ku drivers seat nga agamba anko wange gyoleko ssebo munange nfiiridde omwana wange naye munaye sina yadde ekikumi ekintwala awali omulambo banesaba onyambeyo n'50 nijja wano takisi ŋŋende bambe omwana wange obumu bw'ati obuwala ki ng'akaaba kojja ng'agamba nange nsanze siri bulungi nange nina ebizibu bingi genda ogezeeko ewalala wali. Omusajja ng'atambula ng'agenda kati tusimbula tuvaawo kojja nga tandika okunyumiza nti oyo omulabye nti tafiiriddwa abo bayaye ba ku kibuga naye ate abadde essimu yaye nti nno ddala kituufu alina ssente naye abadde ayagala kubba naye basasula bibi byabwe era bwe basanganga we bate tobayambanga. Kati kankuwule true story eri ku Bukojja nze gye nakulira. Nze ndabye Katonda, nze ndi wanjawulo nti mulabye nga nkolera nga ndaba abalala bayinza okuba babinyuma amagero ago ge boogera naye nze gali ku nze. Nze nagenda okuzaalibwa okukula kuzaalibwa kwa tosobola kumanazaakiro okukula nga ndi ne jjajja azaala mami omusajja ne jjajja nga bwe bali seeti ya mama abazaala mamawo. Naye waliwo ekyatuukangawo nga buli wemba nti ojjuka omwana waaba akula agenda asika ekifaananyi ky'abazadde be bali ababiriwo siwe kiri naye nga bangamba omwana akuze atandise kufaanana gundi mami we yafa bulabula. Kati nga wenajjanga ningamba tezaa wange nagamba ani yakyogere ng'amulumba nnyo nga mwana wange wagala mukyusa nze maama we nze ffe bataata be lwaki omugamba maama omulala ali luddawa. Ofcourse nali muto nga ntambula mu bulamu bwe butyo ninkula nga n'ebipapula byange bateekako omwana talina maama ne taata basabiza ezo. Kati kinetebwe nkula mba naakawetula siniyafu nezireeta muzeeyi taata wange yakuzaala azaalira ddala nali mu kitongole nga nkola kiri eyo football ky'amajaani bakiyita Tamteko. Ngenda tuuka nali nkoze shift y'ekiro ngenda tuuka nga nsangawo ebbaluwa ku gate in conclusion wansi ng'agamba nze taatawo ngamba musajja taba omuntu eyagudde eddala aliko ki ku mutwe nsirika awe naye ningamba wensirikira ekintu kyo mukange nekigambo ejajja ono yala njagala nnyo aka nkimugamba namutuuko nekimugana nga ataliwo taliiwo ekyo tekisoboka wala omulabyeko ffe bazaddewo ngamba kale kati mba ndi awo ngazzi ewaka in person nzigulawo olugimbu laba bali mu bitooke kati okundi mugamba nambuza omanyi kuzaasikumanyi gwe nangamba kati ningamba abaana mugulewo omugenyi ayingira omugenyi atuula wamala otuula jjajja naavula omusajja ogwo ovuddewo kati awo nibatandika okwebulekera ati kati kukulaba dadi wange nibaganda wanyumba ye muganda wanamufuna wano entebe naye nagwana lekera ati oshega kati waliwo mukama nti Katonda yankolera ngandala nali ntudde pisi nga siina fiizi nali nsifunye mwenda gw'omukyalo oba mugezi kasomero kaffe kaali eyo bakayita Kyebirumba primary school deep in the village eyo football training naye nga ndaba abaana bagenda ku ssomero bambadde yunifoomu ya secondary naku nenkwata amba kale ne nimbivaako ninguma nimba ndi ne jjajja wange tulima
jajja ku kyalo yalina ebbomba ene pika mu gaali ez'emikono zaali zakafuluma kyemaani w'ekyalo najja ng'aze kufuna ogwo omukka mu gaali n'abuuza jjajja nti naano omwana ye bakiti yagenze ku ssomero jjajja namugamba ono omwana fiizi yambula birabula naawe okimanyi ndi munaku bwe bityo jjajja musajja namugamba omwana nawadde munaku ayinayo basale z'abaana batalina bazadde baabwe sobola omufunira basale kitegeera jjajja yali ayagala nnyo nsome naye nga omanyi bakyayagala nsome yangamba nze kigana nga mwana wange ze saasoma naye njagala nsome nowekiriba nga bakuleetera ebbaluwa waleme kugitwala wannayiba wagikusomatiso gyesomere kyenjagala emirimu tigiriyo naye at least ko ngamba ye kati musajja naŋŋamba enkya akeere ajje mutwale enkya bajjamu ekifo atandika asome ku basale bannaayi jjajja yawumuza enkumbi wansi fyona netuziteeka ku ttaka bwe tuti jjajja n'atabuka nagamba ogambye ekyo omwana asobola okusoma nti ye netukola ki nkeera nagenda onatuuka yantwala kyamaniro situ nakuwandikira ebbaluwa nansitula butereevu nantwala ku ssomero mu secondary wanteeka ku ssomero agamba oyo asome nga wemunonyeza basale kale unfortunately atuuka mu senior 2 omusajja n'afa ntuuka mu senior 2 omusajja n'afa teacher omu nampita nagamba bagenda kutemanga ku musaala gwange oleete hafu nange bateme ku hafu nga fiizi olina okusoma nga ndi mulalu so katonda yampisa mulayiniabanga nkoze eki so kati mufunze ebintu ebisinga mu bulamu bwo layini yona yona gyoba otambula muwalayi ya Mungu tetulina kontrol ku bulamu bwaffe katonda yasinga okuma destiny enjawulo ebyo nti abantu bayinza obizanyiramu ne bakola naye kikyo kisigala kikyo oli mutuufu kubanga kijja kubeera kikyo kikola ki kiba kikyo noweeba marriage eno mukazi waba yatondebwa nti alina okuba wuwo abawo omuntu ali perfect toswa mufuna katonda yajja mufuna perfect gy'oli kiwola nti abakyala abasinga abalungi tebafuna abasajja kubanga asigala yalowooza embeera gyafaananamu we yeetalaba mu kamera bagamba ono nowagenda ekyafuna ono naye omukyala nga si mulungi nnyo bwakufuna akunyweza baba bamanyi naawe bwogenda tajja funa alinga gwe nakunywerezawo nemukola ki nemuwangala ate naye yasigala maka gambewa yona aluzinga ono omulala amugjewa oshegera so awo kyobola nti katonda akola ebintu bingi mu bulamu bwaffe atugezesa nnyo mu bulamu bwaffe akola ebintu bingi so mukulu kale tweyanza nnyo Maurice balaba kyolina okukola kimu subscribinga ku channel eno teekako notification bell eyo ekuyambeko okubanga ekujjukiza wabawo video mpya ezze ku channel sharinga link eno giweereze banno boliawo naawe alina akalango konna kweyagala oyisaawo enamba kweri ku screen okwo oba mu bio mu description 0704128800 DJ Senior B the remix wizard tweyanza nnyo Maurice kale